bali kubako mwe bali kuberanga mugobera ensonga zo kyanjawulo ki kuba kuno tagenda kudda eno yo giraba mu ango ki nomination ono musayi muto nkuba mpya oyiro mupya bikimu kipya so ekyanjawulo ekiriwo nti buli kimu kigenda bakipya babo bataddemu akagamba kapya ka scientific elections zaawo so everything is new the political party is new buli kimu kipya abagirimu bapya n'essaayi mito so buli kimu kyonna kyonna kigenda kubeera kintu kipya ekyanjawulo ekigenda okubeerawo yes kati twagala of course nga tutaba kusibula olunaku olwaleero twagala kukowola abantu twagala kuyita abantu kubanga president waffe luli lwamala okuwangula omusango gwa party yawanika engalo ze 3 n'agamba nga 3 ffe twategeera abaaliwo nti nga 3 atuyise tubeerewo ku nomination oba nga bamusunsula so twagala okukatiriza ensonga eyo abantu bongere okukola ki ekibuga okutandikira ddala nga luno bagenda kuba mu public holiday yes ogambye otya okuva nga lumu bagenda kubeera egira ba public holiday abantu nga beteekateeka abawamakumasi nga beteekateeka abaana bagenda kwolesa emisono gy'engoye mubeera bidde bagenda kwolesa emisono gy'engoye so bagenda kwolesa obugugu buli omu agenda kola kyasobola bagenda kwolesa ebidduka bagenda kwolesa ebiri nga 3 kigenda kuba kijjobi nga kitabika sikisaanikiri nga noweriisa erimu atemeza kuwaabi nga bakiyita mega standard supermarket kigenda kuba self contained kinayogerwako ate temukirabe so olunaku tusaanidde kulusubwa ebyo bali biveeko twogera nga 3 ngafa aba national unity platform tuleetegekedde kubanga lubindabinda bucha tugamba buchaddi buzibe buche tugenda nominatinga omwana enjasabiggu omwana omulwanyi gwe bayita Sseraagulanyi pologoma y'emagere so olunaku tusaanidde kumusubwa tusaanidde jangu nga bwoli tujja kwaniriza engoma enganda engoma ensoga engoma endugwala engoma enkyoli buli kivuga Maseruka agambye nti buli muntu dress code eri ki dress code gwe yambala kyosobola nengo of course color ya red colors are NUP's red white navy blue yes osobola okuzimikisi olaba na nizo kwambala no gomas ngenda okuwogola nowogola ngenda kuwogola olwo lunaku tusaanidde kulusubwa lulina okusanga nga omoga lulina okusanga nga buli kimu kiri okke tusaanidde nakunyumiza nomination kubanga nomination abatagimanyi yekola ekintu nomination yeraga nti mukalumoli oba ogezesa yes kituufu nnyo ekyo naye banagamba baagala abantu basatu abagenda so nomination yeraga nti mukalumuli kuba ogenda nomination okwata empapula zonna ogenda bugenzi bwoti kitegeeza oba tuliimu amanyi batolina ate obeera olina ne nomination yeraga nti ensolo ku kizigo ekweri yeraga nti mu butongole okkirizibwa okuba campaign yes ntegera bulungi era nomination tulina okukikola buli yenna alina kyaso kyobola batwagala tuve no zino districts nga tulese Kyagulanyi tumumaliriza tumumansiza tumubakubye mu maaso ate tweyongere walala nomination egenda kuba gubanga mwoleso waliwo baddeko mwoleso abali baddeko mu Kampala City Festival ya Jennifer Musinga tanagenda guba mwoleso tuba twolesa buli omu ayolesa kyalina kyaleetedde banne lwaki nomination yeraga lwaki golooza gwosaanidde yes lwaki golooza gwosaanidde okubeera president wa Uganda kakati gwe nawe aliyo weebuuze nomination golooza tukole ki tusaleka amatu tusale side emu enviiri twambale bituli okoweko uno bonna tukole ki kiki ekigenda okuleeta omumagezi gwekyalaga bannange nze bane kulwa omwana oyo wakalu so kiba kijjubi kubanga mwoleso abamakazi bajja gambala abamala gomasi abamalisa buli omu ajja kubanga mwoleso nga wonowulira nti kati ze nomination za wana Uganda buli omu ajja kwolesa kyalina abalina abazina amazina amaganda abalina abayimbi abangi abamanyi buli omu ayolesa kyalina kubanga yesawa buli omu abajjayo enjala ne interests kubanga tulina feeling ebyobufuzi buli omu abajjayo feeling ye omuntu gwabawagira olunaku olwo tujjenga bwe tuli naye jangu ng'omanye nti ozze ku lwa Kyagulanyi ekyo naye nga of course bagala kubakoola mwenna nti batusaba abantu batono naye ati tukimanyi nti enaku ng'ennaku z'omwezi 3 bingi ebiri tugenda okwerekereza abakyala mumanyi kye mulina okwerekereza abaami mumanyi kye mulina okwerekereza abaana abato mumanyi kye mulina okwerekereza so buli muntu yenna werekereza wabeerewo ekyenjawulo mu Uganda nti Mezaya agenda kubeera ng'asunsulibwa I think tugenda wa veni erusaidi ki yakakasiddwa bagikyusa tuyinza okubeera enkya ne bagamba eri Namboole basooka Kololo Suzi Kyambogo ate kufa Kalto Education basiire bakyusa so kati tetumanyi bajja gitugamba ku
Jeje tugamba ko kubanga eyawe esibe ekyuka bayinza okugamba kasese bayinza okiteeka aluwa so basiiba bakyusa so tetumanyi kifo kituufu kubanga basiiba bo bagikyusa eyaabwe whatever the venue may be, whatever the cost may be, whatever the what may be, whatever the weather is, whatever bichi, we are nominating Robert Kyagulanyi on that. And it's gonna be mega standard supermarket. Masitula government Sauda Madada ontade mu mudu. Kangule ekyokwambala mu bwangu. Egenda kuba mega standard supermarket. Abali bagenzi bako bendi kiwanuka standard mugitegeera bulungi. Kyosaba kyoba kuwa. Kati illumination ya Kyagulanyi egenda kubanga bolaba Freedom City. Egenda kubanga bolaba kana madala agayambuka. Egenda kubanga bolaba kana amazzi agenda Dubai agayimba gazina. Mwe mwagaye omugenda suwa era bwasobola osanyisa ticket jangu obe omulabe byafaayo kitwagala tubanyimize live mujja zikowa simu mwino gula zigundi zipower bank tugenda kwekola ebitu bunatulaba tugenda kwekola obusolosolo betuzanyira mu kubo waliwo yangamye nti agenda kwepaintinga reading naye nga tali mu lugoye nti ye leswaga lyagenda okukozesa ngambye bwe mwajja kwolesa eri abagenda kumulama tulinga asatu eri abagenda okujjako buno obukowekowe n'ebisige everyone ojja kunesa nanga nange tadde kenjala ziliye zasongera so Sauda ogenda kenjala z'abazungu nina sibenvi ogenda Kiswahili ogenda kusira Kiswahili ekiwivu bakaita kawivu emitwe gyagala omutwe gukuluma nnyo ekizibu ekyo so embeera bwe tuweere of course twagala obateeka mu mudu naye ng'ekyamutuufu kiri nti nange olunaku nalwesunze dda nina akapale kange kampi nakasweta kange ndowooza nja kufuna engeri gye nkasalaasalamu obutuli kabere nga kayisa bulungi oxygen kati bonna nabagambye abewaka nti tebankubira essimu ngenda kuza omwezi nga 3 sikwata masimu wabula nja kubeera ku live oba nga nsamba mugu ate nsula ku gate yekamwocha tugenda galebira banasinga okwolesa gugenda bamwolesa kituufu anasinga okwolesa anasinga okubanga ye nomination abantu bonna bagamba oya kitukubidde president tugenda mugamba soke kuba wabo side ze wano mugundi dali Bajagunga wetegese banyo president yatade yenna anasinga okunyuma ku mwolese ogwo tugenda mu nominations zitugenda mu bajagamba bakuzaalawa ndikasese president ajja kuwe convoy wano ajja kubera ali musawo abakusasudde omubaka nasebe okuleta abantu abangi ku nominations nawe tujja kubanga tukuwayo ekirabo wano tunulabira wakababaka mwafuna manvuli oba mwalinya base ya finding so mwino kutululira mukolerani mbako genda tugamba mukolerani tutubikira twala wabika walwa ngaya mbweriza kapande kamuka mitwale 3 twagala kubuteeka kasese bichenda benti abamba amanyiro balimba ate tubete fefu balimba tala tubalimbe tubagambe ebintu ebikola bibikola twetaga bana zizitikiri mu district yenu mama nyina abalimba bane mwagala balimba tugenda balimba era mama ngenda tubalimbe mugene mwemuke kuleetera mubajja kapolo ngena kuzo mwezi 3 tugenda kubera nga tunominating ali mu kisawe kyaffe kyonna kinaba kiriwo Mr Update akakasiza Honorable Segirinya Muhammad Mbaka wa Kampe nosaddako ntagenda kuleeta ko stars eziwera ddale 10 ez'abantu sina kindi bayinza okutambuza ekigiraawo angamye tugenda kulamaga ko olunaku nga 3 ogwe 10 omanyi buli mugomukaga nga 3 baddenga tugenda okulamaga na mugongo kati twafuna mukisa kulamaga ngena kuzo mwezi 3 zit June naye kati ngena kuzo mwezi 3 November tugenda kulamaga wonna wanabeera abajulizi milioni 4 ekitundu mbaze obutundu bali 5 tundu bali 5 busobola okuki kweta ko butundu bali 50 twakafuna bomeka soko bali mwawo waliwo yatuwadde 14 mu 13 mu 16 waliwo yatuwadde 2 13 n'ankaaga lino batako n'ona so bakatuwa anti kati awusimanyi anti kakati omanyi abantu abamu mulimu abamu ng'alaba oli eno abamu tulina kyetuyita akajanja sigamye tuyabuziza alina akajanja naye naffe abamu baganda baffe mu abalina akajanja akasusse n'olusirusiru sijja luyita lugezigezi lusirusiru kubanga era tulina bwakyo tugamba negenda gamba lwaki tokoze bwoti nga gwe wammwe ku kyalo wavaayo emyaka 3 emabega toddanga wammwe eni naye gwe oyagala ffe tukole wammwe tukole nga gwe bw'oyagala niweerabira nti ate gwe nnyini mu gwosinga olina okusinga okukola ki okolayo nga bw'oyagala baganda baffe abo bye bakwata baluya bafula obwenga omusango buli lunaku bata abantu si 5 buli lunaku bata abaana 5 so nkakasanga process etambula bulungi era kansole wese ensonga eyo alikwasizza maanyi ne Honorable Segirinya bantu bata abaana 5 paka bana gwayo kubanga bakwata abaana bangi abamu tugenda nominating president nga tebannafuluma
of course amalo gena kafuna wano mpude mugamba nti free mwadanku nyingi bangamye nti ombaka ayina ticket ya NUP cha Dondo East constituency akwatiddwa onako olwaleero tetumanyi ensonga lwaki akwatiddwa kubanga ffe tubeera out of service bwe tubeera mu field naye bwe tunaba tutegedde tujja kwongera okuba update ndowooza abayinza bagala kumanya akwatiddwa ati ani amukuta ali luddawa naye Mr Update ajja kujja abanyonyole tetuli mu Buganda region nze ne timu yange tuli mu Buganda region so honorable Segiri nye mtufu okubuza ensonga yanku nyingi muwada actually balinanya gane constituency so mu Chadondo East oda county north I know kumanya neighbor why is it that ali under arrest na yeze Sauda kibuzo kyo kyamu jendi simanyi kubera ezo utasobola kutyonjeza lwaki so Sauda abantu genda kuba tubasibula naye njagala balekere obugambo 2-3 bongera okubeera nga bagumirako kuobo basinga bangi bagamba bachali ku mirimo bakyaliwa so basibule ate tugende mu maaso ntwala mukisa guno mwenna okubagamba nti tulina okwongeramu amaanyi mu bintu bye tukola tulina okwongeramu amaanyi okulaba nga tetussa mukono okusingira ddala olunaku olwa 3 nga June lulina kuba lw'amaanyi so tulina okulumobilizinga nga lw'amaanyi tulina okulukwasa nga lw'amaanyi okulaba nga buli kimu kitambula bulungi n'obugambo obwo nja kubagaliza bintu agaliza mwebale kutulaba mwebale kwagala Seginya fans page mwebale kwagala Nuwamutwe mwebale kwagala Apollo mwebale kwagala Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo Sauda Madada nga bulijjo kyekiseera ate abasibudde naye nga njagala obategeeza ngenda kuza omwezi 3 tugenda kusunsula oba bagenda kubasunsula president waffe owa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wanaabakoze eki wonna veni wenaabeera mwe kimulina okubeera nga mwekuumira ku mukutu okusobola okutegeera wagenda okubeera nga asunsulibwa twasusa kuwulira Kololo ate ne tuwulira Lugogo naye boss of 2 waliwo wagenda okubeera ensonga endala tubeere bagumiikiriza naddala mu kintu kino kye twayingirira bw'oba okimanyi nti wajja mu struggle olina okubeera omugumiikiriza bingi nnyo bigenda otutuka ku bulamu bwaffe challenges zingi zigenda okubeera nga tusanga naye wajja mu struggle olina okubeera very very strong ate olina okubeera omugumiikiriza struggle kitegeeza kinene nnyo kitegeeza kulumwa kitegeeza kwerekereza onaaba werekereza kakasa bulungi nnyo tujja kuba twongera okubeera nga twambala engule n'okubeera nga tuli bamazima tubeere bamazima mu struggle eno obuntu obutonotono olema okubeera nga butumalamu okusobola okulemesa omugaati gwaffe kintu kyetwatandika edda mbagaliza ekiro ekirungi of course mbadde bulungi nnyo abalabi baffe mwebale nnyo okubeera nga mugoberera mbanyi kwagala Sauda Madada ne ttiimu ye ekyamazima muyimirirawo tubeera nga tufunye ebizibu ebyenjawulo mbagaliza ekiro ekirungi nze Sweet Apple ku kamera n'omugenyi waffe mwebale kubaako mwebale kubeera